kumacha nagenda kulusa sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'ambagatira omulundi gumu mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe n'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa kati ensonga emu eyankubya oba bbiri njukira mubeera mu rentinga compound Mukomera sisula mu nzeka tusulamu abantu bangi oli ku gate okonkona nze namanyirawo nti noyega okonkona ate nga alina enamba yange alina essimu nina essimu mu kifo okukuba essimu nti no Ruth jangu nzigulire ali ku gate y'abandi akonkona saa 8 gwa kiro ono we yamugulira yajja zonna kubanga omwana bamukolamu operation because era kuba lwa pressure gye yali ampa lwendi lubuto saasindika bankola operation so we yajja n'atuula ku kiwundu janankuba oluyi n'atuula ku kiwundu n'atandika okukutuka omwana n'amukanyugira oli n'agamba kamutte Kalenda hotel makinga Christmas seno we walishoje batumye Christmas kawawo misaki semakula Juliana Kanyomuzi King Saha Rema Namakula Morin Nantume Hajaru Nambiru Kajubi Kibijigiri Shengze mitwale ebiri kuingira Vyeje mitwale 5 tutanika saa mwenda Waroko Boxing Day hate kitabuke ku Forest Park Buloba mu Boxing Day akawawo wacha maneno mujemu salendongo Sami Saki Semakula B2C Haruna Mobiru Chance Narubega King Saha Rema Namakula Morin Nantume Sofia Nantongo Karo Nantongo Shengzo mtwale kumio VIP mtwale satu tawa kumi ngendonge tandika tasuwa digiza mpaka nebigari bya mpaka Christmas kawawo ku kalenda ate Boxing Day kawawo ku Forest Park Buloba onyumye cyumwaka guno ngetogenze mu Christmas akawawo murize na kalibazo na big daddy big mama ebyana bi 5G double cabin hadi bode bi 1 tera mbarayira bwa mutajja mu ndongo budete bujja kuziba buli omu waali walabira omusana n'enjuba oyinza okubeera ng'oli eyo ng'olina ekizibu era nga gw'omanyi Mukama yakwerabira. Sometimes omuntu afuna ekizibu eky'amaanyi kyasooka okulowoozaako agamba nze Mukama atanjagala, kyasooka okulowoozaako agamba oba nnette nve mu nsi eno, kuba katugane tukkirize nti omuntu yenna yenna teri ayagala kizibu, obula kizibu kimulumba. Okimulumba akaseera akwalaba nga emikono gikuvuddeko tokyalina yadde owooluganda lwo, kabe ng'olina omubeezi olaba nga tali ku sayidi yo. Era ebiseera ebisinga batukwira kasimu nagamba SB4 nyamba nanga nnyonnyolamu, waakunnyonnyolamu n'omuwuliriza n'omu okuadvise ku endi ayinza okugamba nti mbadde mmanyi ogenda kunnyamba naye tonnyambye, naye ogwo omuwadde ekyo kyowera nga kikigenda omugasa okuyita mu kizibu kyalina, weesanga nga kyabadde akuswiramu takifunye. Ku lwaki? Desperance, kumenyeka kw'omutima ne loneliness bibeera omuntu oyo bimutawaanya. Tutera obagamba nti wosanga ng'omuntu samweya nga atudde nga asirise, omuntu oyo n'ogezaako okumutawaanya oba omubuuza nagamba neesonyiwa nvaako, sooka omulekemu kubanga tumanya kiki kyabeera ayitamu.
abantu balina ebizibu byabwe naye emboozi eno ngiweereza ba single mothers mwenna gye muli kubanga single mothers mwe musinga okuyita mu bizibu abakyala bayita mu bizibu mu kutukuza ne weesanga ng'oli azadde omwana abaweza omwezi oba omwaka bawe n'amugoba mu nnyumba ku buliri bwe baasulanga n'awasizaamu mukazi omulala olw'okuba amaze okumuzaalira omwana kiba kiwedde ekikye ba single mothers musaana ekirabo emboozi era giweerezaako gwe wenna nga oli eyo ng'oli mukyala muzito oba ng'olina olubuto naye nga bbaawo nannyini lubuto tayagala kumanya bikwatako tayagala kumanya walidde ki tayagala kumanya weebaka otya tayagala nakumanya bizibu by'oyitamu naye nga mazima ddala weetisse lubuto lwe abasajja oba abavubuka tufengayo okuwa ekitiibwa omukyala bwe mwali naye mu nsonga z'omukwano n'agamba nti ali lubuto tumuwe ekitiibwa ekitubonyaabonya abavubuka oba abasajja ekitubonyaabonya ku nsi eno kwegaana abaana be twazaala kwegaana mbuto zetwakola bakyala baffe oba bagirlfriend baffe ne tuzeegaana kigenda kututokyalinga kigenda kutubonyaabonya tetugenda kufuna mirembe naye tuba tukola nnyo ne tukwasa akasente togenda kumanya gye kayise kubanga olina omuntu gw'okaabya amaziga ze muzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga olunaku lwaleero ndi ne Ruth ayina ebizibu gwe kuggwe oyinza okugamba akaabya kajanja ekyo si bizibu nze bizibu byange bisinga ebibye kubanga si ggwe ye naye singa ggwe obadde ye ekizibu kinene kyalina tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga omala ali ku kamera Albert ye editor waffe nyongera okujjukiza abannaffe aba ssente butto bano nno bakuyambako mu bizibu ebitali bimu gwali mitala w'amawanga oli mu Germany oli mu UK oli mu USA oli mu London Canada ng'olina ebizibu ebyenjawulo oba mu famire olina ebizibu by'enfuna olina ebizibu by'amataka olina ebizibu by'obufumbo ebizibu kagamba bikuzimbyeko akayumba olina stress obula nakwetta naye ng'oli mu nsi ezo zimmenye kuba ku ssimu yeeri ku screen ebisigadde ojja kunkubira onneebaze bannaffe ba ssente butto bakuwa advice bakumentalinga bakuteekateeka bwewena bizinensi yo yagaana okutambula bakusabira omukisa oba oli awo n'okuteekateeka makubo amatuufu sembeza akatebe gwe single mother sembeza akatebe gwe musajja ali eyo nga wazaala omwana omaze emyaka 10 oba myaka 5 tomanyi omwana oyo kikyaliko obula owoza nti nina abaana 5 bakubuuza okutaana aliwa ti maama we yamutwala oba simanyi gyali naye nga gwe mu baana be era omubala sembeza akatebe nga tuli mu luwummula naye ng'omwana we yawummudde naye nga tumanyi na school fees ezaweredde omwana wo tumanyi wa gye zaavudde sembeza akatebe olabe programu eno gyeshaalingeko ne banno balabeko Madamu Ruth obulamu buli butya obulamu essaawa eno obulamu tebunaba kuntereerera bulungi okuva lwe nava omwami gwe nali mpita omwami wange oli omuyita mwami wo naye eno kino okizwa nga si mwami wo no edda okusinzira byampisizaamu nga tewali musango akweseza mu biki natwafumbiriganwa n'omwami oyo yasasula ewaffe mu mwaka gwa 2020 nenfuna olubuto lwasooka olubuto lwali luweza emyezi 5
we yatandika okukyusa embeera ze ku lubuto olwasooka. Okubala we kwatandikira kukuba kusamba famire ye ne tutuula mu nsonga naye ng'era nga bomanyi abafamire babagumya muddingane bo tebaliwo okuseparatinga abantu. Nembeerawo eryo ebbanga nenzaala omwana eyasooka mu last year mu Gwokuna. Still mbeera nga tenaba kikyuka. Right now mutabani wange awezezza omwaka gumu n'emyezi 7. First born. Yeah. So mu mwaka guno January twali tuyingira January tata wange n'afa. Ne mugamba omukulu oyo twali tubeera najja nankuumi by that time. Tata wange n'afa. Ne mugamba muze yafudde because yalwalira 2 weeks. Asina wadde 10. Jukira family ebe kusuubiramu okuvaamu akasente. Family ebe kusuubiramu contributinga. Ng'omuko. So nze kyenakola nali nkola before nga sinaba mufumbirwa. Nagulayo kapuloti kange mu bitundu byayo ng'ekatooke. So waliwo brother wange pastor ne mugamba pastor yabeera side zeeyo era yakanguliza. Ne mugamba nsabayo sente nange mbeeko kyencontributinga mu lumbe lwa taata wange. N'ekyokubiri ezitufiidinga because support yali ntono okuva gyali. Omwami nankwasa omwami omu by that time pastor yitaliwo right now akyalina Canada ali agenda Canada. Nankwasa omwami w'omu kitundu kyewaabwe nangamba yajja kuyamba agula amataka. Omwami oyo nemukubira muzeeyi ng'olwo bamaze n'omuziika naye nga waliwo yampola sente. Wali mu kuziika omwami teyacontributinga? Teyacontributinga. Oba yali talina? Yali alina yacontributinga ng'ali mu ddwaliro kyeyacontributinga kyonna naye mu ssaawa eri yali taliwo yagamba talina sente because yali akamala okuwaayeza eddwaliro then muzeeyi n'afa. So nga omanyi family ebe kusuubiramu wali okola wali osupportinga. Nenkola ki omwami nampa nemukubira nangamba jangu ono naye emitwalo 4. Omwami gwe bakuwa agula amataka? Yes. Jangu ono naye emitwalo 4. Yangamba jangu kuwayo kyenkuwa. Nengenda mu office ye eri Kazinga awo Katooke. Nangamba talina sente naye mbunga wenkaabye nnyo akole ki kampeeyo zino nampa emitwalo 4 cash. Weyampa emitwalo 4 nenkomawo netufiidi nensasula abaali bammanja ebyolumbe. Lwaddako still nemugamba proti twali tutegeraganye $4,000,000 nga zagenda ojjugula kubanga weri teyali walungi naye nga njagala eveewo zikola ebirala sente ng'omukulu yali yangaana okukola jjukira otulawo akabuli. We yakuwasa n'akugaana okukola? Yes. Before nga tonnafumbirwa wali okola? Nali nkola. Nawe n'okukkiriza okugaana okukola? Awo korona we yajjira ne tutuula ewaka. Capital bwe nali nina bonna nembulya. So n'okulabirira omwana ebyo byonna kuba nali sirina mukozi nze n'olabirira omwana naye nga n'obeera otambula otuuka wali akuteekako bambega teri kutambula. So yeyo embeera. So omwami we yampa emitwalo 4 nensasulako bena abaali bammanja eyo mu lumbe kuba nali nawaayo emitwalo 2 ye contribution yange nali nengisasula nemala nenkola ki ganaabi ne gatubeezaawo n'omwana because endabirira y'omwana
nezitubeerawo nenziramu nenkubira omwami oyo mu mwezi ogwokusatu nemugamba sente ngagala kunsasulako 5 4 ngataze kuwa mu cash zonna wamu so nenkwata emitwalo emeka nansindikira emitwalo 5 Airtel yange nezirisivinga naye nga tetukola buwandiike yes zemitwalo 9 mu mwezi ogwo bagwali gwakubirawo nga gugwako nampa 5 so omuzeeyi we baamala omuziika tebaterawo musika ne bapostpondinga mpaka mu gwakuna so mu gwokuna still oba olina ocontributinga mulumbe omwami nenkola ki nemugamba lwaki tompa sente nkole ki nange neyama because naye neyama emitwalo ameka 5 omwami we yakwata sente ezo nasindika emitwalo emirala 5 ku layini yange tetukola buwandiike because bamanyiganye ne pasita kazini wange kekamwana nenkola ki netubeerawo nazimpa netubeerawo nga mwesibako omwegalira mukubira essimu waliwo anti wange yalwala yafuna accident nga lwidi abalala bonna bali contributinga nemugamba omukulu sijja mwogera linnya nanyini ttaka nemugamba paako nange mbeko kyencontributinga nga okubeera ono ow'ettaka omwami wo olwoyo omwami wo nga yagamba ati waliyo omwami obeera n'omwami n'omumanyiira omwami naye yali asapootinga naye nga si kyekinene ekiri awo kuba yali atulabirira ewaka tulya tunywa nowetusula anti wano mukusapootinga ebyo ngamba wano mu lumbe omuzeeyi amaze okufa ne bawongezaayo olumbe yalutegeerako yabitegeera bamukubira essimu naye contribution tewaali teyasobola yagamba naye mamayo mulwadde so kwekubira oyo omwami nansindikira emitwalo 5 ku lunaku olusembayo ng'enkyalumbe kekamwana kati netubeerawo nga mulinze ammaleyo nemugamba lwaki ompa bitundutundu esente bagamba ogula ettaka ab'ettaka babeera ne sente zawamu nga naye nayangamba mbu alina babanja kuva January paka mu gwokuna lwe yakuma okumpa sente ze netukola nembeerawo nga nsika omuguwa naye anti wange nagwa ku accident nengaza kumwegayirira nemusindikira n'ebifaananyi ebimu at least nga mugambe kale buli mwezi oba ntereka akakadde oba emitwalo 5 z'abasobodde naye nga mpoleza wiiki eno so omwami akolera South Sudan we yakomawo mbeera nentabukira ddala nga buli watuuka awaka abanga aliko ekimwambala omwami olwo tuli mu mwezi gwa 8 wali mwezi gwa 8 nga gugwako omwami wo ye wali wamugambako nti akapuloti wali mukatunda mu bitundutundu puloti yange tagimanyi tagirabanga nako naye yawulira nti namugamba nti ngirina era saamugambako nti ngitunda mu bitundu olw'ensonga nali sina nsonga lwaki mugamba nga ewaka tubeera mu ntalo buli kadde we yakomawo okuva gyakolera embaanira nivo okutabuka nga buli wayingira mu nyumba abanga omulalu anywa omwenge alwana kusamba kukuba amatu gano tusiibye mu malwaliro nga mbeera nakukuba oluyi nakusamba nga kuwa nsonga ki cause omuntu tasobola kuva eri mwenge because ebyabikola atanidde ayingira 8 7 kyeŋŋamba nti newakuba nga nywedde omwenge sisobola kuva eri nenkusanga basanzawo nenkusamba nenkukuba iyo yali akuwa nsonga ki lwaki yali akikola sijja kubuulira nti n'ensonga yiino sirina because twabeeranga waka
y'omuntu abeera ng'ali soba nga tewali buzibu waka naye kasita agenda alina emikwano gyenna ayita emibi ndowooza batuula eyo ne beewa amagezi so kuba n'emikwano gye gyatuukisa nga tekikyajja waka egyo emikwano gye bagendayo kilabu biki bakubawo batamide saa 8 kati ensonga emu eyankubya oba 2 njukira mubeera murentinga compound kikomera sisula mu nzeka tusulamu abantu bangi oli ku gate okonkona nze namanyirawo nti noyega okonkona ate nga alina enamba yange alina essimu nina essimu mu kifo okukuba essimu tino Ruth jangu nzigulire ali ku gate y'abandi akonkona saa 8 gwa kiro twebase abenajana nkumbe banjulira we twabeeranga we yakonkona nga twali amugulira azatamidde n'alinya ekikomera twali tusula ku flat we yalinya ekikomera n'alinya mpaka eno we tusula fe abaali basembayo we yalinya nagwa ku kabalukoni balukoni tewali mulyango ukirira kati we yatuuka ku mulyango wa balukoni oguyingira eno ogututwala ku balukoni n'akonkona nempulira because nali nze seebase nga neebuuza asuzeyo ali luddawa we yakonkona waliwo we yakonkona nensituka nze nagenda ku main door nenkuba kate nga siraba muntu ali ku gundi nembuuza ani oyo emirundi 3 n'atanziramu n'atanyega waliwo akawala kewaabwe kaali kakyadde yali akyadde twalinako akasenga akalala bwe yali asuze omuwala nemugenda nemugamba waliwo akonkonye naye siri kumuwulira kati awo nze nenkuba enduulu emirundi nga 3 omwana yali ali kukaaba mu bedroom omwana omuto kubanga ebiseera byalinga wa myezi 5 ono omwana agamba kanziruka ensirisa omwana bayinza obutawulira nduulu omuwala aba agenda waati kubanga yatuwulira nga twogera omwana aba agenda waati mu sitting room jukira ali ku balukoni wali n'amuyita erinnya mu lulimi lwe waabwe n'amuyita omwana n'agamba ye anko kati nze we yagamba nti ye anko kubanga twali tetuli mu good terms nawulira nga nswadde mubuuziza ani ali ku lugi tanzizeemu nze nayitawo ku mwana because yali ali kukaaba nenzirayo mu bedroom ono we yamugulira yajja zonna kubanga omwana bamukolamu operation because era kuba lwa pressure gye yali ampa lwendi lubuto saasindika bankola operation so we yajja n'atuula ku kiwumbu yajja n'ankuba oluyi n'atuula ku kiwundu n'atandika okukutuka omwana n'amukanyugira oli n'agamba kamutte SB4 Media Tuggussa Enssonga embeera zino abasinga obungi mu maka gammwe ze muyitamu naye olw'okutya okusekererwa olw'okutya famire zaffe gye tuva osalawo n'ogamba kangume kikazi era abakazi abasinga obungi abakyala abasinga obungi bagamba ntudde lw'abaana neweesanga nga ebiri mu nnyumba kasita buziba kulwanagana kutemaŋŋana kubaŋŋana naye nga maama onoovaawo onobe onoonobawa ng'olina abaana nga ne gye wava tewali yadde ettaala ey'omukono nga mmera bukubu ttadooba n'oguma nno olw'okuba oli mu nnyumba ey'amasannyalaze n'etayiroozi nekyokkubya ng'otya okunoba
naye nga bye tunyumya bino bwe bulamu abakyala bamaama baffe bwe bawangaaliramu. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga, bannaffe abaziwandisanizi bano nno be basaale mu kuleetera ebikozesebwa mu kisenge ebiri ku mulembe, ebiri mu origino, tawera eziri ku mulembe, amasuuka agali ku mulembe, blankets, ebitanda. Bakola delivery paka wo ku mulyango, bakubireko basangibwa awo ku Mukwana Arcade. So we yakonkona n'omugulira najja straight mu kisenge n'akutuulako ku kiwundu. Yasooka kunkuba lwi ku kutu namala n'antuulako ku lubuto. Naye basa kyabugazi yankuba olwi kuba naye nalina etaasa nansindika eri ku piro najja n'atuula n'atandika okuntuga. We yantuga nga n'oyo omuwala n'agenda n'asuula omwana wa mu ntebe n'ajja nga wamusika anko namugamba nyamba okole ki tumusindika afulumize ndokingunetera omwana. Ani agamba oli omuwala omugenyi nze yagamba omuwala omugenyi nyamba omusike nga nange wemusindika afulume bedroom nze nzigalewo. ono ye mukutugo kukuba nga ye agamba ki? Mbu njagala muwe enduli y'abantu bamutte endulu gyenkubye akonkona atya geeti ne tutamugulira. Ne mubuuza okonkona geeti gwe wagizimba oba kino ekikomera kikyo? Nze n'amanyirawo nti gwe oli ku geeti. Ekyokubiri ffe tuli eno wala mbaera sobola kuwulira geeti nawuliranga mbwa zibogola nga n'omunyonyola bikozi wabeera we yali nga atamidde nga tawuliriza. So y'ensonga eyankubya butamugulira nakukuba nduulu nti ndimuweereza abantu. Olutalo ne tumupushinga mpaka mu sitting room. Omuwala n'andeetera omwana because yali ali akaaba naye n'andeetera omwana nze ne ndookinga bedroom n'akuba bedroom y'abandi n'aleeta ebiso amenye padlock ya bedroom. Kyonyamba bino ebigunde ebitamenyeka. Mu kaseera ako nga n'abantu bazze ba defense ba chairperson nga bazze. Muki yali muki omusajja? Mwami wange w'engulu. Yes. So bwe bajja tewali yaggulawo. Omuwala ne mugamba bagambe tuli fine tewali buzibu. Wano mu kujja aba defense we bajja bakutya we bajja yalekeraawo okugezaako okukuba olujjo ddumenya oba we yabawulira nga bastepinga ku madaala okujja n'atuula mu sitting room. Yali atamidde nga yeebase n'okwebaka mu ntebe nga yeebase n'okwebaka mu ntebe. So nze ne ndookinga bedroom seebaka paka ku makya nenkubira abeewaabwe nembabuulira ekiro ekyo nembabuulira olutalo oluwo kubanga luli yankubanga nga ndi lubuto naye nga si nnyo nga kino. Ne bakeera kati nze kyesaamanya nti teyajja na simu ye. Yakeera saa 11 saa nga 12 ngegenda emu natandikwa n'atuma omuwala najja mbwaŋŋambe nzigulewo. We nagulawo we yamuguli nze nali ŋŋaanyi neŋŋamba basooke bayite bakyapasoni banye. Omwana n'agamba anti tewali buzibu ngulawo. Nenzigulawo yayingira abanyanza essimu ye. Olutalo terunagwa olwo n'abanja essimu nemugamba essimu wagirese n'ogimpa ojjukira akaseera ke wayingiriddemu wano wampeeredde essimu yo oba? Nembuuza omuwala nemugamba anko we yazze n'essimu yayingidde n'essimu kozi nze nabadde mu bedroom nannemerako n'essimu. Olutalo ne luddamu najja still n'antuulako. Olwo mulimu ssaawa nga mmeka? Saa ziringa 3 ez'okumakya.
Nadamu najja n'alwana n'ankwata muno n'amapa essimu yange ne mubuuza n'abadde gye wanyweredde omwenge wafulumye wano ssaawa 11 n'ogamba okola ki ogenda kudda ffe twali tumusuubira nga ssaawa 2:03 kunya ne mubuuza omuwala Grace ono omuwala anko yazze n'essimu oba nedda n'agamba of course oli alina kubeera ku oludda lwa anko we namugamba sirina ssimu yo nadamu n'atuula ku kiwundo ng'era ntuga nemusukuma eri nange neneerwanako nemusukuma abantu ne bajja ab'omu compound abamu abavubuka mwalingamu abavubuka ne bajja ne bamunsikako ne badda wali mu sitting room so mu kaseera ako n'atandika opanga ebintu bye jjukira akolera South Sudan akolera eyo bweru n'apanga ebintu bye ne mbagamba tewali buzibu ne neegayirira atalisi balookinga eruumu baleme tukwata ku buvidiyo era ne balookinga nga abavubuka bali omu ne mbagamba musekatene kubanga bino bisawundinga weyali nti tulwanye biki so olutalo lwagwera nga ali kupaakinga bintu bye agenda ne babituulamu era abaneiba ne bajja bagamba tekisobola kugwa wekiti kati nga aŋŋamba ngende gyakolera Sudan nemugamba agupaakinga ebintu byekolaki ogende wokinkoledde wenti mu nsi yaffe onaagenda eri gyokolera tuwulira emitima gyabwe mizibu genda ne balemerako famire nekuba essimu ne balemerako indeed neŋŋenda naye kolo lwennyini si kolo wayitawo like 3 days wano weyapakinga teyagenda teyagenda banzi nali mugambe genda twala buli kimu kyoyagala kasita otulekera obuliri mwenye nobeerako n'omwana so basisita be ne bajja ne bagamba nedda at least mugende mwenna ne tugenda wano mukugenda mukukuba kiwundo bino tewakosebwa saakosebwa nnyo naye peni yaliwo kuba nange na peni yamala 1 wiiki nga weeri neŋŋenda waliwo omudwaliro we batuwa waliwo tube gye bampa netandika okusiigangawo so netugenda essimu zirayo ku sitole y'essimu essimu waayitawo bwetwamala otula mu nsonga ne famire abakompawundi baneimba ne sisita we ne bakazini abalala essimu kubanga bo bamumanyi bakazini baabo ne bamubuuza wanywereddewo omwenge baana babuuza essimu gyaŋŋamba yange eba yange neyebeera yiye nemugamba ne bamubuuza wanywereddewo omwenge ne bamugamba wali kumpi naawo waliwo supermarket awo nga ku kyebusaabala bagitatya nti waliwo kaguno webatu kalinga kabaala we batuula so ne bagendawo n'oyo kazini we ne bagenda ne bamubuulira oba bamugamba waliwo yagimutwalira ku charging place omuwala nze yange naganda ogimuwa ogikubako omuwala oyo alina essimu n'atandika osindika message ku line ku simu ye omwami n'agira omuwala we yakubanga essimu eyo omwami wa charging n'agikwata n'amugamba essimu mwagirese wano ku charging place nti side kinaamunyonyola ekifo kumpi newako oyinza otambulawo oba olinyawo boda ya 10 because yakuba essimu nga ntudde naye awo mu ntebe ne ŋŋamba yita ankowo omugambe bajagamba nze yagituttewo n'agenda n'akola ki n'amugamba n'akkirira n'agenda n'aleeta essimu nemubuuza nze yatutte essimu ku charging place yabadde nkubya
n'asirika ng'ola agambye abeewaabwe mulina tutte essimu ye so olutalo we luto olwaggwera essimu nga yali ku charging place olwateekateeka n'agamba sobola muleka ano omukazi namusasula netugenda gyakolera. Okay, kati nnyo SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya Ruth. Si birungi naye nga basingle mothers emboozi eno ndowooza okitegeera emboozi eno gyanyumya. Katuveeko mu bulango katini nnyo then tukomewo. Munnayuganda Big Clara H Property Services bakusosotoledde estate sempya enteekateeka okuzaama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala erinna mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku miliyoni 6 zokka. Ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi. Tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Okay, mukulikeeyo mu bulango bannaffe abuno yatuteekamu akasente. Mr. Albert Wabikirala nkutumiddeko nnyo ne ttiimu yo yonna yonna webale kubanga mutukkiririzaamu wamu ne bannaffe abaziwa Mr. Ziwa & Sons nawe nkutumiddeko nnyo webale kubeera nga ate media zonna basawo nogamba kankolagane ne SB4 Media tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya Ruth. So Madam Ruth ne musole mugenda Sudan. Tugenda Sudan naye yes n'omwana omuto n'omwana tugenda because yali nayo bwabeera netutuuka twatuuka dukira olugendo lunene twayita wansi netugenda naŋŋamba otwatuuka naŋŋamba kagenda aleeta ebyokulya yagenda ku ssaawa 12 adda ssaawa 4 ensi eri erimu embugumu twali tusuze ku varanda. Yes, yali compound olw'ebbugumu eryali mu room netusalawo n'olw'omwana netusula ebweru ate ne compound by that time eyitere mu masannyalaze netusula ku varanda nemuterawo net netwebaka kuba ssaawa 12 enjala etuluma jjukira weyadda ssaawa nga 4 ng'era atamidde ne mu chips mu kaveera so weyakonkona still get weyakonkona twali tusuze era still waggulu olina oslopinga amadala ogenda omugulire weyakonkona n'agamba nduddewo okonkona nampisaamu oluyi nga mwakatuuka ezo ssaawa 4 ze yatuukiramu kwolwo olunaku lwennyini mwatuuka ssaawa 12 bayisaawa 4 mugabana nga tetunabalya okujjako okunaaba mpozi banayiba be bampa caayi okudda nankuba oluyi nansilapinga munduddewo okumugulira olwokubanga nali mupya mu compound saagala kulekaana saagala kukola lutalo lulala nensooka nentuulamu
Nengamba negamba Ruth guma. Tubakumanyi ate otandikulekanira abantu. Enkomawo waggulu nebaka. Samunyega. Netubeerayo ebbanga still. So muzeeyi wange yagenda okufa nga ndi eri. So muzeeyi nga we nabagambye okusooka nti muzeeyi we yafiira yali yakamalayo owaayo esente ze okubayambako mu ddwaliro. Muzeeyi wayitawo like 5 days n'afa. Nangamba njukira akolera mu nsi eyo naye waliwo state gye gyakolera takolera rawundi awo. Kati nangamba bwe baamala omutegeeza famire yange nti muzeeyi afudde nankubira mbumulinde lye lwalidda ndyoke nzijja eno okuziika muzeeyi. Ngamba nedda tekisoboka ate nali sikola jukira. Nemugamba tekisoboka woliba oyagala okugenda ewaffe olijja. Nesobola kuleka kuzika dadi wange kubanga yali mukwano wange. Nakusaba nzije mulabe mu bulwadde wagaana. Because muzeeyi yali akubanga esimu at least tujje abaana be bonna tujje. Ye naagaana. Nangamba mu nzija kusevinga bulamu. Ye excuse yampa. So muzeeyi we yafa nemugamba at least mpa transport nze ntuusawa ewaka kyekyoka. Nampa sente nezijja. Onajja nedi samusanga nasanga bamuziise leero natuuka ng'enkya. Zamuziika wamuziikako? Zamuziika olwa ssente kubanga yali agaanye paka we nalemerako. Sister actually ezimu ye yazimpa naye ng'alina obusobozi obusobola okumpa ssente. Muzeeyi namusanga bamuziise leero enkya lwe natuuka. So webityo we byali nemutegeeza nti last prayer egenda beerayo mu Gwakuna. Nangamba kati terikola ki kujja kukomawo eri. Nangamba ogira obeerayo. Netubeerayo naye nga tatuwadde buyambi. Yatuwa buyambi ziri sente zeyatuwa eza transport mbu kwe kwali obuyambi. Yensonga lwaki nateekayo ploti ku katale. Kati wotuukidde okugamba nti kanoonye ku SB4 mbeera ki? Mbeera eriwo essaawa eno nga sinabatuuka ku gundi ku mbeera eriwo. Mbadde nsaba nsooke malirize. We yamaliriza okukola ki mu Gwokuna n'atatuwa buyambi. Oyo omwami wenagamba pasita atuweeyo anfunira omuntu akola ki nga we nabagambye mu kusooka. Omwami yatandika kunsasula waatyo 4, 5, 5 emirundi 3, 5 emirundi 2, 4 omulundi gumu. Nga tuli waka olwo natuuka ewaka ekyalo ne kintama kubanga yali January. Nina mukwano gwange wano awo muvubuka. Nangamba Ruth jangu ogira obeeraawo. Netujja n'omwana netubeeraawo. Twabeeraawo tulina okulya omwana alina onywa amata. Omwami okutuweeza ssente zonna era ezo ssente zatuyamba mu kaseera ako. Neyo contribution gye mbagambye ey'awaka. So omwezi we gwatuuka Ogwokuna alaba tunaatera ennaku z'omwezi zituuse abakubira nsooke nzireyo ate nkole ki nkomewo. Jjukira Gwakusatu gugwako. Last prayer yaliyo obanga oba date zaali 9 yali date Ogwokuna nga 9. Nangamba ngenda kuwa transport nzire nkole ki nkomewo e Uganda. Natusindikira transport atuzaayo wa South Sudan. Netuddayo
ng'ebulawo just 1 week olumbe luberewo. Bwe natuuka eri natandika okwekwasa musirina gye ndaga sidda. Namugamba ekyo kafuuwe sijja kukola ki tekisoboka. Ng'olwo omwami yakampaako 9. So bweyagaana otuwa transport nenkola ki nenkubira omwami oyo esente ezo5 yagasindika atulina mu baasi aga5 agaweza akamwana tutuuka wano nempaayo contribution ya because yoli yagaana okumpa 10 kyewadde n'ekimu. So netubeerawo just 1 month nenzirayo eri bwe naddayo eri nga olumbe luwedde embeera nesajjuka gwali gwakutaano bwe naddirayo eri. So omwezi ogwokutaano ogw'omukaaga nenfuna mu lubuto lwennina. Embeera neetabukira ddala. Embeera etabuka maze kufuna lubuto luno lwolina? Olwokubiri luno embeera ennyo. So nga wembagambye nti takolera mu area awe tubeera waliwo state mwakolera nga buli wajja wakabeera nga ennumba. Bwe yatuuka nadda mu kuyomba mu kulwana naye nga we nabagambye nti anywa n'agenda mu mikwano gye afuluma nakirala adda nakirala. So ku olwo yadde obeera ssaawa 7 eyo yadda ssaawa 7 nsuubira twava ku ki omwana jjukira nali ndi lubuto awo jjukira olubuto oluba luto lusumbuwamu. Omwana twali tulina obuliri bumu nga nsulako naye n'omwana nga baŋŋamba nti omwana because by that time yali alwala nnyo ne baŋŋamba ngezeeko obutamusembereza ebbugumu nnyo limuyisa bubi nemusembeza eri naye nga nsumbwa because yali mulwadde ate nga nabagambye eri ensi erimu ebbugumu. Jjukira omwana aba ayagala akubeereko ebbugumu naŋŋamba musikola ki si lwaki omwana akaaba naye yebase wali omwana ali wano ndi wano mulwaki omwana akaaba nemubuuza gwe tolabayo byakola. Omwana oba we yasituka nga musembeza eri n'akomawo wendi n'akaaba nemusembezayo wali eri kino kimukaabya omwana yasitukira mu luyi n'ankuba elasitiri ku kutu because nali ntunudde eri wenti n'ankuba oluyi lwamala nakola kinansamba kuba nali mwesinikako wenti n'asamba mu lubuto. Ebiseera ebyo olubuto lwali lwa myezi 3 nansamba sibwa bubi nkera waliwo negenda mudwaliro because omwana yali akyalina empiso netugenda mu ddwaliro ne bankebera. Ezo zonna sente zange because yagaana okumpa sente ze. Nagamba naye Ruth lwaki mbonaabona sinze nsoose okuba mu bufumbo. Ekiro ekyo namuviira ku buliri. Mu kusamba wano wagenda mu ddwaliro bakibeera nga omwana akyali fayini? Nali because olubuto lwali lwa myezi 3 bagamba just lwekanzeemu kyebagamba mu ddwaliro geeyo. Mukunsamba nenfulumumbuze nentuula ku balkoni netwala nina leesu nenebakaawo. Kati ninyo mu kufuna embuto zino omwana yasooka nono owokubiri mwakiteesaako? Tewali buzibu byonna. Manyi abasinga obungi nti ofuna olubuto gwe ng'omukyala naye nga bba otayagala ofuna olubuto. Alwetaaga because yasasula ewaka yali alwetaaga era ng'akubuuza ebyembuto tewali buzibu.
naye nze mu kulowooza okwange mikwano gy'alina because natuuka ekiseera ningamba emikwano gye sigyagala because nga afuluma ewaka afuluma ne programu ndala adda nandala nakubira gundi ate nga gundi omumanyi ebikolwa bye okiraba so nensula ku valanda nebukya ku makya nekeera nenfumira omwana wange kyayi netugenda mu ddwaliro netukomawo ali mu liivu olwo wali waka nga tewali communication tewali kwogera tulinga balabe n'abalabe ewaka nagamba Ruth nedda kankubire omwami ono akole ki amaleyo akasente kange nkomewo eno tandika obuki obulamu kwekola ki kwe kulinnya because ye yaddayo like yaddayo this week nze neninya next week okudda bwenakubira omukulu ono teyanfaako wettaka wa ploti teyakuwa sente bwenatuuka wenti neŋamba kanesitule ngende ku ofiisi ye natuuka nemunyonyola samunyonyola mbeera yange nemugamba naye embeera mwendi neetaaga ki sente mu kaseera ako najja natuukira wa mukwano gwange notayogerayo natuukira wa mukwano gwange nambeerawo just 1 week nali sirina sente kwekugenda owoyo omwami wenamutuukirira nagamba abantu bangi ebweru biki talina sente namugamba naye ku mbeera gyendimu njesaagala kunyonyola nze kanteeke puloti eno kukatale niwe banampa nze najugula jukira puloti najugula 217 kanjiteeke kukatale niwe banampa gyenakola ki zenagulamu jukira nina omwana ndi lubuto oli omukyala wange sina wakubeera ndaba nkaluubiriza oli mwami nangamba ye talina sente baana ali mwegayida at least anfunira akadaka kamu nemugamba ngenda giteeka ku katale naye oyo banampa sente nja kuwaako ezizo zozompaako nendaba nga kimunyize nangamba tewali agenda kuwa sente wano nemugamba nze ngenda kunoonya enkola ki nenvaayo mba nakatuuka ewaka wenti nankubira essimu nangamba Ruth oba tufune bamanerenda bakole ki batuwole simanyi batuwole tutwaleyo polo endagaano bakuwa akakadde nemugamba sente zange zagala Kukalenda Hotel Makinja Christmas seno we walishoje batumye Christmas kawawo Misaki Semakula Juliana Kanyomozi King Saha Rema Namakula Morin Nantume Hajaru Nambiru Kajubi Kibijigiri Shirinze mitwale ebiri kuingira Vyebye mitwale 5 tutanika saa mwenda Waroko Boxing Day Hate kitabuke Kuforest Park Buloba Mu Boxing Day akawawo Wacha maneno Mujemu Salendongo Sami Saki Semakula B2C Haruna Mobiru Chance Narubega King Saha Rema Namakula Morin Nantume Sofia Nantongo Karo Nantongo Shirinzo mtwale kumio VIP mtwale satu tawa kumi Ngendonge tandika Tasuwa digiza mpaka Nebigaribia mpaka Christmas kawawo kukalenda Ate Boxing Day kawawo Kuforest Park Buloba Unyunyumye chumu wake gunu Netogenze mu Christmas akawawo Mrize na kalibazo na Big Daddy, Big Mama Evyana bi 5G Double cabin Hadi bode bi 1 tera Mbala ira Bamuta jamu ndongo Budete buja kuziba So wenamugamba sente zange nzagala wa musebo nangamba abamanerenda babadde bagenda kukola ki okuwa akakadde nemugamba endagaano yange sikola ki sigitwala mu bamanerenda nze manyi gwe bangamba kwatagane naawe poloti kangiteeke ku katale nenjiteekako ku katale nanoonyeza ddala abantu because naye noonya wakubeera nenoonya nwabawo omwami yangamba Ruth bangambye olina plot jukira wobeera mu kizibu tebakugula nga atali mu kizibu bakudondola nali netaaga sente nga nekyokulya tetukirina jukira mutabani wange asiga kunywa ate kyayanywa mata olunaku olwo
nali neewoza ebintu ku dduuka jjukira nali neewoza ebintu ku dduuka omwami oyo nankubira nagamba Ruth nze sente nina kashi oba ojja nenzikuwa nze sente zo nzirina zonna mazima okuva 2017 ne bakuwa sente zewagulawo paka 2022 engenda nampa sente zinagulawo zenyini nitukola endagaano we yazimpa nenkomawo nensasula ennyumba gyembeeramu kati eyo so weyakuwa sente n'opangisaako ennyumba nempangisaako ennyumba for 3 months n'ebirala ebyokozesa mu nyumba sente tezaali nyingi zaali ntono nzogere tewali buzibu because protein by that time nali nzibuze miliyoni 3.5 endindi era zibampa 3.5 ennyumba gyensulamu ya mitwalo 18 ng'otoddeko amasanyalaze sawonamu emitwalo 2 so nensasulako emyezi 3 okuba ennyumba twagiyingira mu October nengamba ngenda kubeerawo went nenkola ki nengamba kanguleko lines za mobile money ku sente ezo nengula lines za mobile money 2 Airtel ne MTN zonna awamu zatwala mitwalo emeka 9 nokolawo ka business nenzigulawo mobile money so jjukira toyingiza mobile money esasula ku mwezi tuli omwana abaddeko omulwadde mu kaseera ako nga yena akugambye nti namukubiddeko taata we teyanzizeemu mwana nga mutute mu ddwaliro so ekindeese wano oli omwami tetwakola ndagaano naye eyali agulanga mu bitundutundu yankubirako Novemba ng'atandika naŋŋamba era afunyeewo akakadde ku bbanga eryo lyonna lyonna jjukira namu mu biseera bino namugamba neetaaga sente waayitawo omwezi nalyoka ngamba afunyeewo akakadde namugamba mukulu poloti nakola ki waliwo yampaamu sente zo ngenda zikuwa ng'ennaku z'omwezi 7 kuba nali manya at least zijja kubeera zeeyongeddeko kuwono kapito gwe nnina nkole ki bubwe sente ze n'atabuka nnyo nemugamba nze ngenda kuddiza sente zo because twakola ndagaano naye nze njagala nkole tuukirize endagaano yange yakamwa tubeere nga tetwebanja naye sente zayingiramu omwana okulwala nange kennyini eddwaliro so weetuukidde okujja wano deeti zituuse ez'omwami zinamugambirako sente ze Desemba nga 7 akamwana sikalaba ne capital wasigaddewo mitwalo 8 ye mobile money gwenkozesa kati so kati ye zino akamwana azaagala mu cash akamwana ekyo tetwakyoteesaako kyo ekyo tetwateesaako kubanga twava ku ssimu nga mukambwe ng'agambye ye ayagala ploti abantu ne bamubuuza ploti ojagala naye tewasasula yo yagirambulako era abeera bweri abeera mu kitundu ekyo akitegeeza agimanyi naye saagimulambuuzako nga nze naye bamukubira kafaananyi because baali bamanyiganye ne pasita so kati weeraliikira deeti etuuse ono ye ataddewo conditions ki omwami since that time taddangamu kunkubira ndowooza balinzinze deeti gye nakola ki gye nabawa eye sente gyalinze taddangamu yagezako okuwa abantu ab'enjawulo essimu namba yange okunkubira naye nabagnowalinga saabawanya obudde so kati pressure gy'olina yeeyo pressure kisinza okundesita wano mu ddwaliro pressure eri waggulu lwe bagenda seebaka SB4
ndowooza ssente za mwami oyo niwe tusula enjala naye nga sirina bbanja eryo lyonna lyonna erisinza okundeta wano omuzira kisa yenna nyambe bannaye nsasule omwami njagala nkuza omwana wange bulungi nga sirina pressure because oli omwana eyasooka bankola operation lwa pressure ya taata we badde saagala kulunda omulundi nfune ekiso kyakubiri. Luno obuto lwona luli emyezi emeka? Tutandise gwa 6 guno mwezi lubuto lwa mwezi 6 Nenga ebyo bikyali awo nowo woosula era ogenda mu mwezi gugenda kugwako ogwokusatu ozzaako kinga emyezi gye wasasula 3 giweddeko. Actually myezi 3 jjukira natandika osulamu mu gwa 10 bangamba babala nasasula 3 months naye bo babala 2 months omwezi guli gwa security so which guno nino sasula gwe tutandise ogenda kuzijjawo zogenda osasuza zo mbadde tunuulidde mobile money kubanga yo mobile money wekali kufe tubadde tulya ebbanga lyonna nga katubeezaawo. Bbanga yuno omwami y'omuwuliza naawe myezi tugenda mu 3 mwezi luli omwana embeera yali mbi nemukubira teyadda mukunkubira nemwesonyiwa netwala ssente mu mobile money netugenda mu ddwaliro. Naye nga wavaayo mu bulungi oba mu bubi? Wavaayo ng'okooye oba just wayagala mwewogomako? Nali nkooye SB4 teri mukyala afudde kubeera singo kuba yateranga okunkuba mu maaso gw'akakaana kali mwaka gumu n'emyezi 7 naye ng'omwana akaaba kiraba kifaananyi kikyolaga omwana buli kadde amatu nsiiba mu malwaliro era nadde amatu gawuma nasookera mu ddwaliro ng'amatu siwulira mmala kuleeta kuno nedyoka mpulira kuno naye nga kwaziba so kasooke biwumbulemu sirabangako muntu afudde kubeera singo naye takunoonyaako? simanyi pulaani ye because zinavaayo ne bamugamba nti nvuddeyo teyatukubira because essimu ze nali ze sikyazikwata nga newakuba essimu oba ebanga poliisi omutima pressure nga nkankana wenti so nze yamukubira luli ng'omwana embeera mbi ngayatabuse wiiki emu emabega ng'ate nange mu ddwaliro bali kumpima pressure waggulu ensonga lwaki nzize wano ku SB4 kulabyo Tuggussa Enssonga bulungi buyambye abantu bangi. Kati essaawa zino weeraliikiridde banja lwakubanya kutadde ku pressure n'ogenda mu ddwaliro pressure bagipima ng'eri emirundi ebiri. Omuntu asobola okwebuuza nti famire yo eriwa? Famire yange weeri naye famire eyalinga atuyambayo eyafa taata waffe oyo mu mbeera yonna yali abeerangawo naye wetuukidde okujja ku media sirabyeyo mu famire. Watuula tumiitinga emikwano egy'enjawulo olinako mukwano gwali otuzizaako nomunyumiza nga onyumiriza? Omuwala waali mukwano gwange naye yamanyiko ku kino nti ndi wano ali awo naye naye tali mulungi eyangamba tutandikewo mobile money eyo naye tali mulungi. Singa akasente kano nga bakubanja kabula kikyozzaako? Kyezijjaako
still weeraliikiridde kuyingira Mukomera. Kubanga yangamba tugenda muteeka mu kooti. Kati kooti Ruth essaawa ziroze. Byebyo we yangamba. Anakubanja. Amanja. Sinza okutera ku pressure. Eyo gonde. Ekiroode. Naye nze ndi mukyala mukakalukanye. Era we nasituka okuva owooli omwami yali takisuubira nti nosobola okwereeta okuva eri paka eno n'omwana. Yali takisuubira because twalina kye tulina. Ne transport ye mukwano gwange Silvia yamumpeereza. Ne tujja. So singa kino kivaawo. Simanyi Katonda kyajja kutegeka naye ndi mukyala mpambanye. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga tulina abalabi, tulina abawuliriza mu nsi ez'enjawulo. Omuntu ali eyo mbadde nsaba gwe kennyini gw'oba omwegambira. Bakuyambe batya? Bakuyambe mu ngeri ki? Otunde mu kamera. Abalabi ba SB4 Media balabe nga muyamba abantu bangi Mama Fina n'abalala abakyala SB4 telebongera baliwa mu America n'abali wano mu Uganda. Badde nsaba looni eno si looni naye omusajja ssente ziziyamba ziveewo olwa pressure ndi ku mutima nzikyebaka oluusi ntula ne nga Mukama lwaki guno munene gye ndi ssente nazirya ate saagala zeewakana. Badde nsaba at least ono omwami tumuwe kubanga ze zikkiriza ati wetunabeera tumuwadde kiri kijja kuvaawo ate sina muwandiike naye ekyomuumwa kyetwategeragana. Badde nsaba yenna buli muntu yenna kyalina ankwatizeeko nsasule omukulu oyo kiveewo niwe kiba kisobose kakapito keyongereko SB4. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga wenna gy'oli byayiseemu obirabye bulidde bulungi omukyalo ono embeera gy'alimu si nnyangu wabula azze kwekubira mulanga nti gwe wenna ali eyo ky'osobodde ow'olukumi ow'ebbiri ow'omutwalo tugattegatte asobole okuva mu mbeera eno gy'alimu. Mutuweereddeko ku bantu bangi naye ku nsonga ekwatagana n'abamaama bano ba single mothers saazino ne single mothers ali lubuto mbeera gy'alimu anything can happen. Mwana gwalina mu lubuto oyo n'avaamu ate nga si kirwali agadde gwali eyo gwasobola okusevinga obulamu bw'omukyalo ono. Oyinza okulaba nga mukyala anyirira mukyala wa musitukwa naye ng'ebizibu kwatudde kweyeebaka kwasula. Tusaba ow'ebbiri ow'olukumi ow'omutwalo mumudduukirire. Mikwano gyange bangi abali mu Amerika eyo, mikwano gyange waliwo ba Aunt Linda bali mu Dubai, waliwo ba Mami Fat bangi. Tusaba nti bwemba mutukwatiddeko yamuna batuwaayo nga nnusu 10,500. Tusaba tumudduukirire oba oli awo alituweera obujulizi ku SB4 Media. Gwe wenna alabye puroguramu eno gikyalinge leero kiyinza okuba nga kiri wowe ate enkya kidde eri gwe oba mu famire yo. Tusaba Mukama akutuweera omukisa alabye puroguramu eno, Mukama akutuweera omukisa gwasharinze puroguramu eno wamu n'abakomentinze. Tuleme okukomentinga mu bubi, tukomentinge kubeŋŋana ku magezi. Oyinza okuba nga oli eyo nga lusoma ku mateeka, oyinza okuba nga oli musumba nga twetaaga ssaala, oba nga oli ajo oba maseeka nga twetaaga dduwa. Tusabire mutusaalireko tusomoke obuzibu buno bwe tulimu. Omala wakoze kamera nga bulijjo nze muzzukulu wa Kabajja omugeesi Bunnya SB4 Media Tuggussa Enssonga. Beera bulungi, weeraba.